About now ngena ba nkutusako chiche wandisanya okwambala chi trending mu 2022 gwo wango oli waka oli mukwetegekera ekivulu echa gravity omutuju mwani ayinenene olunaku lwa leero wali ku gogo cricket ogo wo wango oli kwetegeka tonna bamanyo gamo banyambale kano obanyambale kaliwa ate wetegeka oli mu kisenge faimali ku TV yo akugamba chiche wandisanya obeera nga te oyambala olunaku lwa ngena banjogera ku fashion je baita top to toe fashion. It's a top to toe color fashion. Top, I mean from top to toe color fashion. Atenga chitegeza oberango oyambala color emu ombiri gogo nagona bire bintu byaliwo eddanga tukyali abato tukyali mu P1 P2 naye kati ate mabega kawo mu 2017 nga obyambala bakulabira ddala nga fala naye ate guno omulembe gukomyewo bwoba oli muvubuka ngo oyagala okutambulira ku mulembe okutambulira ku mutindo ngo oberanga wettanira ebintu nga bino okutegeeza nti byakomeddewo ddala tewali agenda kusekerera agenda okusekera oyo ogenda mugamba tomanyi fashion Faima yangambye ebintu bino byakomeddewo ddala era nga oba ogenda okwambala engoye zo tekikugaana oba ogenda kwambala akateteeko ka blue kufuna ngato za blue buli kimu kyonna nga kya blue obeera ogenda kujayo iconic look soka wetegereza ebifaananyi ebyo ebiri ku screen yo olabe omuntu wosooka omulabawo tosobola amalaga mujjajjako maaso omulaba nga ali mu fashion sense omulaba nga ebintu abitegeera omulaba nga ali so njogere ki ndeke ki omulabira ddala nga omuntu ategeera ebintu ebya fashion so naye woba oyagala otegeera ebintu ebya fashion olabikeko nga abitegeera wadde twabitegeera nkutegeeza nti omulembe gwa top to toe color fashion gwakomeddewo ddala osobeera nga buli kyoyambadde kya color emu ate waliwo n'abalala bennabi aba blendinga oba tosobodde funa oyo yennyini blue goyagala oba tosobodde funa oyo yennyini brown goyagala osobola ozannyira mu kala ezo naye nga byonna shades of that very color gy'obeera ogenda obeera nga oyambala nze personally sigenda kwogerera balala naye omuntu oyo andabikira ddala bulungi era me Faima when I'm walking and I come across someone like that like for example Spice Diana ayambadde ebintu ebyo ekisooka okunzijira mu bwongo omuntu ono alinamu ka sense ka fashion cause omuntu atalina sense ya fashion essaawa zino ne kati wendi kwogera kati ye mutima aligamba nze ebyo sisabyambala ye ali awagamba bane ebyo nze sisabyambala naye ate omuntu ategeera ddala ebya fashion omuntu oyo w'omulaba like for example brands nga w'omulaba tumumanyi ategeera nnyo ebintu ebya fashion era be bamu ku ba fashionistas be tulina mu nsi yaffe eno bw'avaayo n'ayambala ebintu ebyo nga obiraba ebifaanagana that is Kylie Jenner youngest billionaire abawala abasinga kyemanyi bamwegomba kuba nti mwana muto ate nga billionaire so mu byonna enkomekerero gye bikomekereza mbagamba nti wandisaanye n'oyambalako ku bintu nga bifaanagana kala ebya white mwali mwabimanyira nnyo era nga abayimbi abasinga basinga okukozesa obabeera balinayo lonchi zaabwe ez'enjawulo naye gwe omuntu owa bulijjo ali ewaka eyeetegekera lonchi gwefuna bufunyi kala zo oba ki making sure buli kyoyambadde kyeyo kala ogenda beera outstanding waliwo bano abantu abakoobera mbakomona ogenda beera different mukwano bagenda bakulabira wala naye nga egenda beera nga ate fashion oveeyo ddala bulungi nnyo ng'omuntu ategeera ebintu ebyokulabika obulungi nze nga nze wembagambye personally omuntu oyo abeera andabikira ddala bulungi nga tugenda maaso neyo fashion eya top to toe color fashion by the way nandiyagadde obbaako kyembajjukiza in most cases abantu abakulu abakuliridde sigenda kwogera bubi myaka 3 gattako 40 mu meka ebintu bino ebya fashion ebyabavubuka obaŋŋamba twandisoose ne tukubako ekigere ekimu emabega ne tuleka abavubuka ne bakola ebintu omuntu wabeera takunamye omuntu wabeera nze personally saagala nnyo bantu bakunama era nange sikunama nnyo so omuvubuka wabeera takunamye nnyo nga olaba oyo omuvubuka ali ku screen yo kati takunamye muwala tayambadde kintu kimpi waba mulenzi tayambadde byabawala teyeekozeeko ali mu mpale na saati kasita abeera nga takunamye tavodde buwangwa abantu abakulu gy'emyaka gyenjogeddeko nze nga muba ebintu bino ebyavubuka twandisoose ne tubiddako emabega cause honestly amazima gali nti obeera tobitegeera
nkyogera ninawe nti gy'obeera tobitegeera so mwendesa avubuka kasita abeera nga takunamye nga takoze bintu bitagendagana na community gy'abeeramu bitakwatagana bulungi nnyo twandibadde twesonyiwa ku fashion y'abavubuka ne tubaleka ne bakola bye baagala cause namwe nzijukira myaka gyammwe mwali eyo mu myaka gyammwe egy'abatiini mwasibanga zibbeyo bottom zammwe mwasanyiranga enviiri zammwe zeezo ze mwakuzanga tewali yabakoonanga ku mukono so abantu abakulu badde bayingidde nnyo kino ekintu kya fashion ekyabavubuka so nze kyengezaako okubagamba era kyengenda okukomekeeza nakyo mu segment yaffe eno eya fashion nti mwandibadde muleka abavubuka bano ne bakola fashion kati ng'olaba oyo omuvubuka takunamye mulenzi tayambadde byabawala like ayambadde mpale na saati lwaki abavubuka temubaleka ne baba kasita abeera nga takunamye mubaleke banyumirwe bannange mutuleke tubalya tetubimanyi tutandika bitandike so nga tuvuddeyo